guno tusobola okutwala ng'omukisa olwaleero oguzeewo manyi Allah tagera kibi Allah tagera kibi era wesabira abasiraamu tuleme kuba ntukyevuma kino guno guyinza okuba gwe mukisa ogutandikibwako nate chapter empya essuula empya mu busiraamu bwe Uganda tutya kubanga kino ffe tulina okukyekolera okutaasa emmaali eno nga ebintu bwe babiri bisitinze 9 tetulina kukkirizaako n'ekimukola kyo naye ate era tetulina kukola bulyaz'amaanyi kwetaba oba mu bulyaz'amaanyi oba bwakolebwa bwayitibwa mwami Kyabahwa n'abanne kubanga tasobola kuba nti ensonga zino ziri mu bwomu ne banne abamuli emabega n'olwekyo akakadde kamu kokka ak'abasiraamu ng'era bw'ogambye nze gambye bwe luba 10,000 ye biliyoni mu mwezi nno mulamba naye ate abo betugamba akakadde awogerwaku n'omutwalo bagukola ki ezo biliyoni meka 10 kibeetaaga kyokka bwolefu awo nze bwenabadde ngambira nti ate ensonga zeetaagamu okuba nti ziwomwamu omutwe bubamanyikiddwa nga tebabaddeeku na sides Fik Media. Omulungi ali ku Fik Media ogamba oteyina Julie Kansoneti buli kimu kitambula bulungi muziko Alhaji Abdul Mnyami Shafi Kulwanga nze akubuuzaako tuzze n'ensonga ez'enjawulo ate ddala ezikwatagana ku ddiini y'Obusiraamu emmaali y'Obusiraamu twagala nnyo okutubeere nga twogera ku nsonga ze muwulira eziri ku Supreme Council ebimu ku biriyo twagenze ne tulaba ng'ate akakiiko bagamba nti abasinga babagobye emmaali y'Obusiraamu twetaaga obuwumbi 19 okusobola okubeera ng'ate tutereeza oba eby'Obusiraamu kubanga bisigala sinakindi ebintu bino okugenda abasiraamu bangi bavuddeyo abamu baagala kubanga balumba okulaba nga bataasa emmaali yaabwe ndi ne dokita agenda kubeera ng'ate abambuulizaako tusobole okuba nga tutandika ku miramwa egy'enjawulo naye ng'okusingira ddala tuli ku kasozi ku Supreme Council nsaba obambuulizeeko abatuwuliriza abatulaba mbalamusizaako nnyo nze Dr. Stripe Kagwansereko mu kitongole kya Mass Communication Department ku Islamic University in Uganda neyanzeeki ekitono ennyo omuntu waba akulabye alabira ddala omusiraamu alumirirwa obusiraamu bwe emmaali y'Obusiraamu egenda leka tutandikirewo olw'obufunda bw'obudde bwe tuyina emmaali y'Obusiraamu egenda mu kugenda kw'emmaali y'Obusiraamu kabonero akalaga we tuyimiridde mu ggwanga olwaleero naddala ku kigambo kya ensa n'obwenkanya tuli mu mulembe ng'eggwanga ttamiivu eggwanga lyonna lyatamiira ne litamiirukuka ekigambo obulyaz'amaanyi kikwatako buvunaanyizibwa bwange buvunaanyizibwa bwatulaba wano ku mukutu guno gaggadde okuba ntitulwanyisa obulyaz'amaanyi obwo otherwise bwe tunaasulayo ogwa naggamba ogwa nampulira zibi ffenna tuli mu kuzekerera kyekiri Supreme Council Supreme Council ezeeberako ebintu bingi nnyo ebisanyusa n'ebikola ki n'ebinakuwaza emyaka mingi nnyo egiyiseewo naye ate olwaleero kikutte nnyo ku bannayuganda si basiraamu bokka kubanga era ebiriyo birimu abasiraamu n'abatali basiraamu nga kwe kuba nti emmaali y'Obusiraamu eri mu $miliyoni eyirokedde okuba nti etwalibwa mu ngeri ey'obulyaz'amaanyi ekisinga okunakuwaza era we ŋŋambira nti buvunaanyizibwa bwaffe okuba nti ensonga eyo tugiŋŋanga nga tumaze kulinda kuyita na kaadi nti obeerewo si mukolo si kusanyu nti mugenda ku binu nti olinde bakusindikira kaadi ekuyita buli musiraamu wenna wooli ne bunnayuganda wonna wooli awulira nti ekintu ky'obulyaz'amaanyi kikwatako era otakirwanyise mu buli ngeri emu ekiva ku kasozi k'Obusiraamu kigenda kulumba akasozi k'ebyenzikiriza akalala kubanga amaanyi agakivuga agakiri emabega gaba gakyeyongera bweyongezi mu maanyi
nga bwe muzze mubiwulira bwe muzze mubiraba mu kooti mu mbuga ez'amateeka ebyobugagga by'obusiraamu ebiweera ddala balisitizenko ku lisiti eraga 9 nga n'ekitebe kwekiri ekisinga okunakuwaza ekyobusiraamu ebibalibwamu miliyoni ne miliyoni z'essente za dola. Bwe twogera mu miliyoni tetugamba miliyoni za Uganda oba mu za Uganda obukozi ziri mu biliyoni mu dola ze miliyoni oyinza okuteebereza wakati wa miliyoni 5 ne 10 eza dola nga ziri mu kuseebengera olwaleero kubanga waliwo ensalessale eya 24 omwezi guno ogutandisa olwaleero ogwa December nga 24 omukulu abanja justice kyabahwa ng'agenda kubitwa justice eyakolebwa naye endagaano diiru abasiraamu gye batamanya abasinga obungi tebagimanya nga okiraga oba oli awo nti ensobi wezijja zitambulira obunywevu bw'obukkiriza bwaffe okuba nti buli yegeyege kubanga oba oli awo endagaano yandibadde kubanga obagambye abatulaba n'atuuliza amannyane agago Lwanga Shafiki Lwanga nze Nsereko kakati Nsereko ndi musajja mu Buganda bwe njogera Nsereko oli ategeera wengwa naye bw'oyogera Lwanga oli ategeera wokola ki kakati wentudde ku ttaka wentudde nkolerawo emirimu weeyo gyengwa mu bakika kikkobe kiraba naye awo wentudde nsobola okuba nti ntuusiza okwagala kw'okutondawo kiraba mubazze okugula oba mubalaze obusobozi mulimu bamale oba abalinga Nsereko mu kyekkobe abalala balwanga baki bankima naye balwanga nabo bandaze nti baagala ne wabaawo n'abengabi awo bwe mba ngenda okutunda nga njagala era ekika kyange ekyekkobe enguzaani olina buza mali asobole okuba nti ajja kutambuza ki ettaka lyaffe n'ebiruubirwa byaffe n'ebigendeerwa byaffe naye bwenguza Lwanga agenda kukuuma ebintu bino abitambuze nga bwe biri awo ensobi bwe zikola ki omanyi tulina okumanya ensobi bwe ziba zatandikira Lwanga bw'abijjawo byonna abalina omusango gwakoze nga amaze okugulawo kati obusiraamu olwaleero bwe buli awo kubanga ekyo ekitebe bwe kiba kitwaliddwa oli waddembe okifuula kyakola ki kyayagala naye ate ekisinga okumalamu mu byonna eggobe mu kibya kwe kuba nti ki yalannama kyabawa yalannama awatalannamirwa bwe yagamba nfazi ne beyakola nabo bwe yagamba nti senga munaalemererwa akawaayira ako ke kasinga okunnyogoza na buli musiraamu buli mukkiriza senga munaalemererwa okuba nti mulemeddwa okumpa ettaka eryo eringuzirwa ery'essembabule lye munguziza ku biliyoni 3.5 ne mulemererwa okulimpa mu myezi yabawanda ennaku 15 z'emyezi emeka 3 myezi ng'etaano kubanga diri waliwo mu 22 neyita 22 emyezi negitambulira ddala mingi nnyo n'abagamba seya munaalemererwa mu myezi 5 buli mwezi ogunaddako mujja kumpangamu amagoba ga bitundu 12 ku mmeka ku 10 awo awo ewali kalumanywera yenna olwo olutalo abaalukola oba mwetuli oba ggwe obanze wagulawo olutalo naani lwe lutalo lwe tulimu olwale kati awo wenjagala okusinzira ngamba abasiraamu olunaku olwaleero olwa Juma wabaddewo okuleega ebikya mu mizikiti egy'enjawulo wabaddewo okusika n'ebitogi egimu tujja biwulira tujja birabako nga baagala balumba akasozi odi Kampala okumaamulayo abo abakakola ki abaliyo
njagala obakkakkanya baganda bange olutalo levo gye luliko kate kyali yaffe luli wakati wa Allah n'abanyomoola okulungamya kwe nze saagala nadiita tteeka kubanga Allah abatulungamya bulungamya okutwewaza embeera etunga zino so kati gwe towagira baagala kulunga olutalo we luli kati waggulu waffe levo gye luliko Allah wagamba nti weteeketeeke okulwana nange bw'oba osazeewo okulya ki riba gomanye enwana gyalwanamu abo kati bannaffe olwedde basaasirwa na busaasirwa we bali endagano baba bagiteeka emikono gyabwe eya riba kokokkaako riba 12% zojja okunyongerangamu buli mwezi obukulembeze bwa Seeka Mubajje bali mu lutalo bamubajje basaasirwa busaasirwa kati we bali ne Allah yennyini direct naye ffe kiki abala kye tulina okukola abataate yako mikono gyaffe kwe kulaba engeri gye tutaasaamu emaali eyo tetwetaagako neki okuba nti kigenda nga kizaaba Seeka Mubajje avuddeyo n'agamba nti tayagala munnayuganda yenna muwadde ekikumi Supreme erina ssente zimala tiyandigenze mu kooti teziriiwo ate abamuwa amagezi Sheikh Mubajje begendereze bino bye twogera si bipya gy'oli byonna obimanyi bulungi nekino ekigambo kya riba okimanyi bulungi n'endagaano zino nalwaki tosobola ekifaananyi kye tuleese tewasobola kuba nti oguza nsereka aguza male oba lwanga aguzaani omulala owa lwanga asobola okutambuza interest mugerwa lwabana abakuwa amagezi emabega mu kutaasa Loom Street oba kukendeza ku muliro ogwaliwo omukulembeze w'eggwanga yajja n'agamba nti Drake Lubega agenda musasula sente ze mukompesetinga ziyali aguzeewo ogwo omukolo wali ogulabyeko gwali gubaddewo ng'azimusasula yamusasula mu bigambo ebyasindika Drake Lubega ogenda amanyike mu bantu nga yagula William wadde nga si yagula byebimu bye byakozesebwa mugamba akola eki akiveemu ani yagula William eyagamba omusasula Lubega ate yali agenda zijja wagenda Drake Lubega kakati Sheikh Mubajje bakuwa amagezi ago bwe gatyo amagezi gakwongera kunnyika nyenyanga kulagana leka nsireka kulagana ne male kulagana n'Abasilamu gendera ku bulungamu Allah bwe yakola kyo bwe yatuwa ekigambibwa nti kubanga awamu n'okuba nti Drake Lubega baatugaba bwagenda omusaso omuziki teguddanga mikono gyaffe mu bujjuvu bwagwo bwali mu street kati era naguno ekigendererwa ky'abagamba olwaleero nti bagenda kuwasa kubanga basuubiza busuubizo zikuwa teziriiwo tetwandituuse wano senga zaabaddewo kubanga omusajja akuvadde asaba sente ze bazimukole kyo lwaki tezibadde tezimuweebwa lwaki tutuuse wano so tuleme kuba nti tubiteekamu amansaamu tubiteekamu ate okweraga ate bwe tunayitiramu okweraga namusejja kutuukira ddala ku buli musiraamu bwawaayo omutwalo sente zo tetunonola ebintu byaffe ekyobugagga ky'obusiraamu ekisinga be basiraamu era weebali kyekyobugagga ekisinga era kiba kyannaku nnyo kibadde kyabulabe nnyo nga era tukivumirira okuba nti abaana b'obusiraamu basibwa enkya n'eggulo mu bintu ebitaliimu naye neebulayo eddoboozi ly'omukulembeze ku bakulembeze bonna be tulina b'obusiraamu okuba nti banunula okuvumirira embeera eyo wandisuubira nti Abasiraamu ab'enjawulo bandibadde nga bakola ne batuula mu maaso ga fiiki mu kamera zaayo nga wano olwaleero bonna ab'ebiwayi by'enjawulo b'Obusiraamu okuvumirira ekikwata Abasiraamu nga n'abannabyabufuzi tebannabakikola abannabyabufuzi ba Matayasi nga bwe walabye disiti zaabwe ze ne bagamba okusibanga Abasiraamu ebitakola
eddoboozi wandibadde olisuubira nti yandibadde liva mu bakulembeze. Kulwaki? Kubanga omusiraamu omusaayi gwe omubiri gwe kyabugagga kyaki kya busiraamu kirina okulwanirirwa. N'olwekyo ekyobugagga ky'obusiraamu kyekyo, naye nga olina obbakuumira mu mbeera ey'obulunga ebatebenkeza ng'abakulembera. Kiraba era weebali n'olwaliro abatanda bakusibwa weebali, naye abasinga bennyamivu banakuwavu n'obukulembeze bwe balimu nti tebubafuddeeko. Dokita, bwe tuddayo ku Supreme, amaduuka ge twalabye ge bazimbye okwetooloola ekitebe, abantu batunuulira amaduuka ago bagamba nti awo balabika baatuuzeewo. Okusinziira ku Supreme bagamba nti ssente ezigenda kuyamba okuleeta ssente mu busiraamu okusolooza buli mwezi, so nekitegeeza nti maali eyo erabika ya busiraamu. Kyenjagala okugamba nti obusiraamu si bwavu okuggyako ababukulembera be baki be baavu mu ndowooza, baavu mu kulaba ebintu bwe birina okulaba obutuufu bwabyo. Ensimbi ezisoloozebwa tezisobola kwenkana nsimbi z'abasiraamu ze bandibadde baleeta nga babadde bateekeddwa bulungi. Tubalirirwa nti okusinziira ku gavumenti nti tuli ebitundu nga 13 ku 100 ebyabannayuganda. Kati bannayuganda bwe tuba nga tuli miliyoni nga 45 olwaleero, abasiraamu mu Uganda ekitono ennyo ku just conservative figure za gavumenti, abasiraamu bwe tuba abatono ennyo bwe bukadde nga 6 n'okuyisaamu. Kati bwaba obukadde 6, omusiraamu ye muntu nga yakitwala nga hobby ekyokuwaayo naddala nga ensonga yakutumbula ki busiraamu. Kyekigambye nti nno baavu mu kutegeera ne mu kumanaginga kyekizibu kyetulina ng'abasiraamu. Kitwetaagisa akakadde kamu kooba 6. Kale ne bw'okitwala nti obukadde 3 bw'abaana bato bavubuka abasoma nakinaki abatalina abatakola, ate nno nga nabo omutima kubanga guzze gubakulibwamu eyo kalica mu busiraamu ey'okuwaayo. Kalica abaana bagibateekamu nga bakyali bato ku jjuma ng'okwo ne bamuwa 10,000 biliyoni emu ey'abasiraamu 1,000 mwezi mulamba 1,000 lokka ye biliyoni esente buli mwezi. Kyekugamba nti ekyobugagga ky'obusiraamu basiraamu nga tonnaba nakuleeta ezo kiosks ezizimbibwa ku perimeta ezo naki lookups ezo nga tonnakwa kulowooza ku ezo, so olowooze butya abasiraamu bw'oba mobilizinga. Naye nga nabo beetaaga okulaba transparency, obwolefu obwolefu. Kansoke mpumulemu katono nkomewo tuddire ddala ku nsonga ekinyusi kyennyini ekya program tusobole okubeera nga ate tuva wano. Kansoke tuwumulemu. Anything Media. Takyaliko okola kyamannyo ddala, tukomyewo tukyali ku nsonga z'obusiraamu. Kasozi wali ku Supreme Council. Dokita wadde okyatubalira ekigambo obwerufu kitubulamu nnyo naye buno tusobola okutwala ng'omukisa olwaleero oguzeewo. Manyi Allah tagera kibi, Allah tagera kibi, era wesabira abasiraamu tuleme kuba nti tukyevuma kino. Guno guyinza okuba gwe mukisa ogutandikibwako nate chapter empya, essuula empya mu busiraamu bwe Uganda. Tutya kubanga kino ffe tulina okukyekolera okutaasa emmaali eno nga ebintu bwe babiri bisitinze 9 tetulina kukkirizaako n'ekimukola kyo. Naye ate era tetulina kukola bulyaz'amaanyi, kwetaba oba mu bulyaz'amaanyi oba bwakolebwa bwayitibwa mwami Kyabahwa n'abanne, kubanga tasobola kuba nti ensonga zino ziri mu bwomu ne banne abamuli emabega. N'olwekyo akakadde kamu kokka ak'abasiraamu ng'era bw'ogambye, nze gambye bwe luba 1,000 ye biliyoni mu mwezi nno mulamba
naye ate abo betugamba kadawogerwa kuno omutwalo bagukola ki ezo billion meka 10 kibeetaaga kyokka bwolefu awonze bwe nabadde ngambira nti ate ensonga zeetaagamu okuba nti ziwomwamu omutwe bwebamanyikiddwa nga tebabaddeeku na sides bwe tuba tugenda okwegatta obulungi ng'era bwe njagala okukubira omulanga balooya baffe abasiraamu ekibiina ky'abalooya baffe abasiraamu abavubuka abo ekirungi nti bayitidde mu masomero obuufu bwabwe amasomero agabataddemu empisa ez'obusiraamu oba n'okumanyisibwa okulungi kawempe muzirimu kibuli muzirimu n'amasomero agatandiseewo enkola ya thanawe okuva ku senior 5 awo senior 6 be basomye amateeka wano kuwayiwe enjogerera gye bava amasomero ago bwegato bagasomedde wano ate kati IU erina enkizo mu zi university ezisomesa amateeka y'amaanyi nnyo so ensonga zino zitambula n'amateeka zetulimu olwali zetuyingiddemu n'olwekyo twetaaga bannamateeka kiraba wekiri ekibiina kyabwe ekyabasiraamu balooya era kyenakubidde omulanga okuwomamu omutwe mu nsonga eno ng'ekibiina ekiri nyuto okukunga ebibiina by'obwannakyewa ebirala ebisigadde Uganda Muslim Teachers Association, Uganda Dentists, Uganda Pharmacists. Bonna n'ebibiina ebyo birina bamemba okuva mu 15 okugenda waggulu. Ebyo obwannakyewa tebimanyikiddwa nti tugwa Kibuli, tugwa Nakase, tugwawa naye nga ate basiraamu generation eyo etalina politics wa busiraamu baveeyo abalala amasomero g'obusiraamu n'abasiraamu kinnakimu emizikiti ezo mu myezi 3 yani Justice ne banne Justice taliika aliko banne ate be babiri emabega abo abatalibeka invisible forces balina mission Sheikh Mubajje gy'otamanyi mukadde wange ne banno gy'otumanyi balina mission gye bagoba mission eyo yakuba nti be bannannyini ttaka baliwo ekizimbibwa abasinga kye batamanyi kyobulaba wewannyonnyona wali lwakinsire kutaguzaani male lwanga naye nga nsireko sigamba nti lwakwata male bombi nsireko tamanyi kirungi kimu sigamba nti takimanyi ekirungi ekiri muguza male naye olw'amaanyi gano agamuli emabega Sheikh Mubajje abakuwa amagezi abakuli emabega sebalina kalungi kebaagaliza busiraamu naye wenyini bebakuletedde okukyayibwa n'abali mikwano gyo mu kakiiko bozze ng'otambuza nab'ensonga ne batuuka okweyawulako Sheikh Mubajje mwerufu ekimala kati ati yo force eyo esanga olwedde waliwo loophole n'egikolaki n'egi-exploitinga era nga bwolaba abazungu wano olwaliro bwe batusigamu emize gino gyakuliira mu maajo naki bwe bagiwagira si be bagireeta naye bagitusangamu wano bo ne bagyongeramu ki kati buli muntu yenna alina obunafu bwe olina obufu nange nina obwange era ne muzibaada z'obusiraamu olina ezikwanguyira n'ezikaluubiriza kakati bagenda ne bakuzigamu obunafu bwo bwe buli ku kasozi abakulembeze baba basangamu obunafu bwa mutaka ne bagamba wano kale tutuuse tulina ebisobola batandikira tulina we tusobola batandikira ne batandika okusoma ddiiru ku ddiiru kale ne bakulaga nti bwe bubanga omatidde nekyofunye abala ne batakola ki ne bwe batamatira naye nga mukadde wange Sheikh Ramadan Mubajje siraamu kumanyi nti olina okumanyisibwa okumala obulungi kubamu tooki kulagana n'abasiraamu banno va ku magezi gali agakuweebwa abantu abo kubanga kyewuunyisa nti yali atutte William ye Drake ayagala okutwala Gaddafi yani ye Justice lwaki ate mukadde kakamu ng'owulirawo abasiraamu abavaayo n'agamba nti nze biliyoni ezo nzirina akabonero akakulaga nti newali mu ntandikwa senga bamutuukirira yali asobola okukola ki okuba nti yagula nga ne bwandibadde olemeddwa okumusasula teyaligambye nti ate empa 12% kubanga awo abaguddewo olutalo nani ne Allah we
okwetonda kuyinza okuba ekizibu naye mwekubemu mu bifuba naddala mukolagane n'abasiraamu kubanga bino ebintu bino tubibeerako nabyo kadde katini nnyo obulamu bwonna bugenda mu bulamu obukolaki bwe bukinkya nga Supreme egenzi kyekiyinza okuddako kigambye nti tetukirinda bukye n'okutya tuleme nakirowoozaako kyendagambye nti buli musiraamu tekikwetaagisa kukusindikira kaada ekuyita ey'enjawulo kyeŋŋambye nti abavubuka baffe abamanyi ku mateeka musitukireemu ab'ekibiina ky'amateeka abasiraamu mubenga mulungamya ensonga entambulye mu mateeka kyetubetaagako musobole okutulungamya tutambule mu mateeka ag'obusiraamu tugategeera naye aga Uganda tetugakolaki mubenga mutulungamya mwe tuba tutambulira twesonde kakadde kamu nze kangukuba omulanga twetaagayo akakadde kamu ak'abasiraamu Uganda tuli obukadde 6 twetaaga katuweeyo omutwalo abavubuka bano mbeekakasa nti ensonga eyo obulungamu obwerufu bajja butamu setwetaaga kusaba muntu yenna lukusa eno kyetuliko kyebayita ggwanga mukoleki ggwanga mujje teri nagamba nti obaako kyokola kyetwagala okusooka okuziyiza kubanga tewali kitwalibwa ku bino omwenda sente zino bazisonda ne zijja obukulembeze ne busigala nga bwebomu ezo ensonga onalese sente ono kiki kyagenda okufuna obudde obuddako ye fezi egenda tusooke tumale okujja emaali yaffe mu mannyo gaki g'empisi sooke tugitaase tubeere nayo then tulabe tugende ku fezi edda egenda kuumibwa etya obutaddamu kugwa mu mannyo gaki gampisi neyanzege ebigambo byebisembayo mu programu bannange ekigambo obulyazamaanyi ekigambo kya bulyazamaanyi kya buzikirizi nnyo butumeruseemu nnyo buli we tutambuliza tubukola mu nfunda nnyingi nnyo ffeffe nnyini tweryazamaanya ku myoyo gyaffe nga tugikozesa eyo gitalina kukolaki kukola ffeffe nnyini netweryazamaanya wakati waffe omuntu ku muntu n'olyazamaanya munno ffeffe nnyini netulyazamaanya Allah waffe yatukolaki yatukola nga tuva ku ekyo kyeyatukolera ekyokumusinza wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun saabatondera kirala kyonna wabula kukolaki naye netugenda tusinza ebintu ebirala netujja ebitendo bya Allah netubizza ku birala obulyazamaanyi bwe bwavu olwaleero obufumbekedde Uganda bwe tunejjamu ekyo oba kale abalyazamaanyi ne babeera nga be basigadde be batono ojja kulaba eggwanga lino bwe lifuuka ekkula omuntu alooze n'okuloza nti ali mujjana ey'okunki neyanziza